lagiro obagenda my MTN app olabenga onyumiro enteekateeka eri bw'ossaako 10 tokyafuna data bundles 10 ofuna 15 ate era bw'ossaako ebitaano ofuna 65 ojja kubanga onyumiro enteekateeka eyo ku mukuto gwa MTN kokka bagamba zino data bundles za lunaku zobeera ofuna oba omuganyulo gw'ofuna ng'okozesa enkola eya MTN biba MTN abagamba nti everywhere you go ate nga balongoza ekitongole ekya Uganda Communications Commission. Daily Monitor omutwe omukulu gwawandise wano agamba nti gavumenti yino erina ddiiru gyeyingiddemu n'essudiiri lupareedi ya plan ya buwumbi 100 bagenda kukola ki ojja bisomako wano mu Daily Monitor balina kye bagala okukola bagala kuzimba kye bayise Modern Convention Center Cosmic Resort emunyonyi eyo egenda okuhostinga Non-Aligned Movement Summit later next year ojja kubanga obisomako wano oyongere okubitegeera kitegeeza ki byonna biri mu Daily Monitor wano waleero. Wano batugamba Daily Monitor olkulwayo ne batugamba nti abatamanya ngamba bezinza okutaba batamanya ngamba abagabanyizaamu poloti mu Ppaaka enkadde batya bediza zaali ploti zaabwe tugenda nabbira wali mu maaso ploti ze boogerako zaali zaabwe nze nali manyi nti KCC yabajjamu wali eri mu nteekateeka yasooka nga bazimba Ppaaka eno kujjamu obutegeeza okubasasula naye kyagenza okuzuulwa nga oba oli awo tebabasasula kakati banabadde begabanya mu bibanja deployment yabadde y'amaanyi nnyo olunaku lwajjo mu Ppaaka enkadde awo nga baatwala obutundutundu bwabwe stage ez'enjawulo nga Mbuya Ntinda Kinawataka zewaali basitadde waali wakyama waaliwo abasajja bano kakati KCC yakikiriza nti zaabwe naye ssente y'omusolo yagenda kakati ng'oddamu kumenyamenya ate nga mwakimanya nakyo oba oli awo kiriko okunyigiriza side emu oba endala kati nga ogambe tugenda biraba kale wano batugambe nti nate ku bulwadde bwa Queen COVID-19 bwe yamukutte wano bakulambise ku myaka 95 gy'alina COVID-19 yamukutte balina bawandiise wano ojja kuba nate obisomako bwamukutte ddi butambudde butya n'ebirala byonna nalindiridde entebe byonna ijja kuba Prime Minister agamba ki w'eggwanga erya Bungereza ojja kubiraba nate ku page eno page ya kusatu kwebiwandiikiddwa naddala ku bulwadde bwa Queen ne COVID-19. Wano batulaze nti gavumenti ekkiriza abantu abalina passport enkadde nga bali bweru wa ggwanga zino eza machine readable mujja kukkiriza babakkiriza okuba nga mukomawo nazo. Deadline eya passport enkadde eyo yanaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwa April. Kale gwe nalina passport enkadde genda ate bakuwe zino empya eza bbulu ezo eza cheap bazirieza okusomesa ebyuma zireka nga ebbanga eryazo liweddeko gavumenti egaye n'abazirina bajja kukkirizibwa okudda naye ate okugenda emitala w'amayanja ojja kubanga okukkirizibwa kugenda na passport eno empya okuva nga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa April. Wano bagambye nti nate President Museveni aweze okusimba omuceere mu ntobazi lwaki aguweze yasinzidde ku ki Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'eby'ettaka Beatrice Anywa Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi Beatrice Anywa kikyayogera ku nsonga eyo nate ojja kuba nate obisanga mu Daily Monitor aw'olunaku olwaleero. Enteekateeka wano ez'okulonda obukiiko bw'abakyala akakiiko ak'ebyokulonda kagamba nti waliwo emirimu 25 eri mu nteekateeka kanso y'abakyala akadde konna bamaze okusindika ebikikwatako abakyala baddemu okubanga balonda obukiiko bwabwe. Wano bagambye nti gavumenti evuddeyo n'esiima eddimu erikoleddwa naddala eggwanga lya India abakituuka ku nsonga z'okubanga babeereddewo eggwanga lya Uganda ku nsonga z'okulaba nate nga olumbulege lwa COVID-19 lunyibwa ku nfeete bagambye nti babadde basaale mu kuwagira batya ndabo wano bakuba bakwasizza ebiwandiiko ndowooza ebasiima certificates kitegeeza nti bakoze eddimu ly'amaanyi. India y'emu ku nsi ndowooza ezakosebwa ennyo COVID-19 naye ati yadde bakosebwa bambi nabo batudduukiriranga mu nteekateeka ezakigenda mu maaso bafa n'enku ezibacoma ne ziggwawo nga babakasuka mu mazzi ebiseera ebyali bizibu. Naye wano tulaze minisita namulengeddeko ng'ali mu camouflage n'abakuuba ng'ayambadde komba nebuza yafuuka ddi omusirikale. Naye wano agambye nti bw'abantu balina mu nteekateeka z'okujja ebitatambula bulungi mu nteekateeka eya physical planning babiwandiseeko wano. Minisita n'abakooba ye minisita ow'ensonga z'ettaka n'okukulaakulana kw'ebibuga guno wano bamwogeddeko
enteekateeka zibalina. We want to remove quacks from physical planning. Baagala kujjamu bicupuli ebiri mu nteekateeka ey'akakiiko akakateekateekera ebibuga. Bagambye nti Museveni China balina engeri ez'enjawulo zibakanyizaako ekituuka ku nsonga z'okulaba nga obwavu bulinyibwa ku nfeete. Ndaba wano omukulembeze Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni naye bannansi bava omulamwa gw'eggwanga erya China kuli omwami n'omukyala balina akafubo ke babaddemu mu kulaba butya ate obwavu n'enkulaakulana ennungi mu Africa bagenda okutambula nga ne Uganda nayo kwogitwalidde. Enfunamu egenda kubeera etya yakubisanga mu Daily Monitor olunaku olwaleero. Batulaze wano engeri Kyabazinga na DOP zagenze maaso okubanga wangula omusango bwe yawangudde Wambuzi ate wali mu kkooti byalangiddwa ku lunaku olwokutaano mu kkooti enkulu ejjinja. Ojja kubanga ebisomako wano Wambuzi yali mutabani w'omugenzi Henry Wakomoloki eyaliko Kyabazinga bwe yavaako bwe yafa ne bagenda mu kkooti ono nga wakana byonna ndowooza ensonga za Kyabazinga tebiddayo tebidda mu kkooti babitereeze biveeyo. Nayagadde nnyo statement ya Kyabazinga yagambye nti kana akadde twetaaga ntalo twetaaga busoga kudda ku ntikko bakutambula kugenda mu maaso n'olwekyo abagenda mu maaso n'okuwaaba omusango yagambye biveeyo busoga nate tambule ng'eri bumu mu nteekateeka y'obukulembeze bw'ennono. Kale tulabe wano ate ono Bwina awandise biki emboozi ya Munyagwa lwaki kyali kizibu Omuganda okufuga alaze obubonero okwolabira aba opposition abalya Museveni mu ngalo lwaki alwana n'empuuga byonna biwandiseko wano mu bwino owaleero. Lwakuggwa lwa bigambo wano bagambye nti nate ebiri diiru ya Sale okusisinkana Kagame bagambye nti abanene mu security ya Uganda n'abamu ku bagagga mu bibuga ebyenjawulo okuli n'enzaalwa ez'e Rwanda basattira olw'omuduumizi w'amagye ag'okutaka era omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo ku bikwekweto bagamba Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba okulagira nate okubanoonyerezaako ku bigambibwa nti babadde bakuma omuliro mu bikolebwa ebisigala bisange mu bwino. Olwala nti ebyamakubisawo bya ssente n'ebikola bo byatikudde. Okay, byabisomako ono atikudde ki ebisawo bya ssente bagamba wano zabika emipiira ebisawo bya ssente n'ebikola bo byatikudde lwaki alaze amaanyi etteeso nga bazika emorimori Besigye asanyaladde amagulu Mao eyalangiridde olutalo byonna ojja bisomako wano ebifaananyi babikubyemu ebiraga ekyabadde wali etteeso olunaku olw'omukaaga nga basiibula emorimori Papa Osman Mkoro olunaku olw'omukaaga. Wano bagambye nti laba engeri ababaka gye bagabana ssente sumbuusa ne Chapati Parliament ya kubimalirako obuwumbi 2 buli mwezi. Ani ayagala okutta Olanya yatabukira Mbega nga mulumiriza okwetikka obutwa bw'omunene amutire mu ddwaliro. Ojja bisomako wano mu bwino byonna otegeere bulungi n'obutuufu bwabyo obubirimu. Nsereka akolera ani lwaki ebyamateeka amapya ku ssimu bitabudde MP Nsereko n'abamuhoozi. Wano bagambye nti engeri gye Nasimatuka okuttibwa Museveni yali minisita aleese ebyama bitiisa bitya ogenda kubisanga ate mu bwino w'olunaku olwaleero. Bakulaze wano abaana abanyumiddwa endongo ojja bisomako ne bannakiyombekedde n'abazirwanako bonna ojja balabako wano mu bwino owaleero. Kirwadde ekiruma asanga Lyambogo omumbejja ojjaba olaba wano olutalo mu KCCA ku Kisaka ne Hawa ani mbwa ani malaaya ojja bisomako wano bitegeere bulungi byonna bwino yabiwandiise. Twagala kumulamu nnyini awo tulabe Muzeeyi Tamale kyatugamba manya ekidduka kyo kanyumiro kano kakwata kuggwa alina ekidduka naawe atambuza ebigere kasita obeera nga otambulira ku luguudo oteekeddwa okuba nga omanya entambula y'ebidduka manya ekidduka kyo akadde kano ne Muzeeyi Wilson Tamale.
tuli basanyufu nnyo okulaba nga tuli nammwe abawuliriza ate era abalabi ba Soti TV mwebale nnyo mwebalire ddala naye folloza tunakoowa tetukoowa ate tubaagaliza mikisa myereere kubanga kyemukola kikulu nnyo. Tamale Wilson Director Country View Driving School enaakulabye okuviira ddala 83 Kitebi awo wenyini ku sita Egayaza Kasangati awo wenyini mu junction ate ne Mubende buterevu nnyo gye tuli nga tusomesa n'ebitundu ebirala gye tuli naye era we tutali nga tujja. Wiki ewedde twayogera ku bulungi nnyo ku bidduka era kye twaliko ye pikipiki tofaayo tujja kubanga tukomawo ffe tugenda tutabika tubawa kano tutegeere butereevu nnyo okusinziira ku masimu ge tufunye kati nga bagamba naye ebintu mubyogera naffe mutufeeko mutuyigirizeeko enguudo tuzikozesa tutya ye enguudo kyeki ffe nga tugenda mu maaso ne bwe tuba nti twandibadde essomo lyaffe kuba tetunnamalayo bidduka byaffe ebya pikipiki naye kati wiiki eno katsoke tukwate katono ku bibuuzo by'abawuliriza etala abatulaba oli atugamba oluguudo bane mutubulira oluguudo enguudo zo kyeki tulina zikozesa tutya kati bwe mutatusomesa enguudo bye mutusomesa nti twewala accident tunabitegeera tutya naye twagala okutegeeza nti oluguudo oteekwa okulumanya mu bitundu bino nga bisatu. Ekisookera ddala oluguudo senga ngenze mu lulimi Olungereza nti kyekifo ekiri demarcated oba wa city council, municipal council, district council oba yinula oba ebifo byonna ebikwatibwako abo bennyini abakwatagana n'enguudo. Kakati luba gazetted kitegeeza bali basobologa nti awo wetugenda okusola oluguudo gazeti ne bajjawo buli omu oli ayinza okukayana olaba ennaku zino abantu bakayana oli naye ate olumu tumanye nti pulaani ezo ezimu zakolebwa dda mirembe gyedda kati nga biteekebwa mu nkola kati gazeti kitegeeza ne bajjawo abantu kakati ne batandika okululima oba okulusima kubanga osobola okusima ng'oyita mu swamp oba ng'oyita mu lwazi byonna bye bakoze mu kululima kakati awo tugamba mu luzungu it is a demarcated place gazetted and designed hardened as well for vehicles to pass on nti ekitundu ky'ensi oba ekyekitundu awo mwoli ekiteekateekeddwa ab'obuyinza bekikwatako ne bajjawo byonna ebiriwo ne batandika okulima ne balunyiga bulungi nnyo ate era ne baludizayininga bulungi nnyo kyekiyitibwa oluguudo. wadde oluguudo kyeki agenda kuba ayongera okusomesa abantu osala otya oluguudo olubeerako otya ozimbako otya ye ekibangisa ekyoluguudo kibeera kyenkanawa omuntu wateekeddwa okubeera nga azimba kubanga olengera n'abamu bagenda maaso ne bayingira balaba reserve nga bagiraba naye lwange etaddewo obuntu bwayo nonajja nate ddala akantu awo bamusindiikiriza n'atandika okukuba enduulu reserve y'oluguudo yenkanawa lwaki oluguudo oteekeddwa okuba ne reserve n'abagaba plans nabo boolya otunyinza baleka bali mu nteekateeka z'ekibuga okituuka ku nsonga za reserve nti osanga omuntu nga ataddewo kalina newebuuza nti emmotoka zigenda kupaakinga oba oluguudo lugenda kukomawa nekiragira ddala nti ate ne plan agirina newebuuza nti abagaba plans zino nabo abazimba ku mabbali g'enguudo abali mu offices bavaayo kugenda ku site okulaba omuntu wawe agenda okuteekwa ekizimbe kye oba bo baba bafulumya plan at the end of the day ate ne bava ne bagala okujja okumumenya nakyo ndowooza n'abakulembeze nabateekeddwa okukitundwamu mu mbeera emu oba endala okumalawo okwerumaaluma n'obutakkaanya okuyinza okubalukawo wakati wa abavunaanyizibwa ku by'enguudo kubanga bo baba bagala reserve yaabwe ate nga balaga nti plan yange approved bulungi yava bavunaanyizibwa so ndowooza n'abakulembeze naddala bali mu yafisi mugendeko ku ground okulaba buti ate bwe bitambula n'emirimu okutambula obulungi ate nga bagyemulugunyaako awaliwo abantu abamu ndowooza Lintebe Road eyo bagenda bamenya buli kizimbe ekyali mu reserve ekyali mu kkubo waliwo ebimu bibaaleka ebyali oba byali byabaani bo tebabikwatako naye bano abalala bebayita bakaceere ebyali babisula ku ttaka kubanga omuntu ofuna plan ne bajja approvinga n'ozimba nga bakulaba n'ozimba n'omaliriza ne bajja ne bakumenya ate luvannyuma ne mu Kampala mwennyini waliwo enteekateeka z'okumenya ebizimbe ebitali ku plan ebyali mu nguudo n'era waliwo bibaaleka
bayiro ekyo tunaga kitegeeta ntala kizimbe kya musajja oba byalinga by'abaani abanene mu government bibyasigala naye ate abalala baga nti obetteeka odibanga kumenya bizimbe ensobi bwebera nga ekoleddwa abantu abazimba mu bukyamu ku nguudo bonna beerenga batreating bakyekimu naye okuleka omulala ate n'omenya omulala abaga nti tuno ebiseera ebisinga kibeera kikyamu ate bwegedde ku ekyo ekintu butereevu kibadde mawulo olwaleero President Museveni bw'agambye nti abalimu emicere mu ntobazi bagenda kukwatibwako era nga kyeyogedde nti etteeka lino lijja kukola oba singa terifuukenga kiyumba kya Nabbubi ekikwata obuwuka obutono ate ebinene ne kibeera nga bitambuyisi bitya tutaba abantu bangi nnyo abagenda maaso n'okubona ate nga balimye mu ntobazi nga President wayisiza ekiragiro nti tujja genda okulaba era nga tulira amaloboozi omuntu alimu otukyere otw'okulyako just waka oba omuntu alimu otukyere atwokuliramu abaana ye bayinza okugenda maaso n'okumusanyawo naye ate omuntu oba oliawo alime eka ne ekazi ez'omukyere oba ez'ebintu mu ntobazi nasigala nga ayena kankuba ekyokulabirako oluguudo kwensiiba nga mpita oli waffe olw'e Masaka kulwera bw'otunulira ebyali awo olwaleero gwali musenyu nga gugakumye bulungi olwaleero bw'oyitawo oba bw'otuukawo ogenda okulaba nti entobazi zonna ezaggwawo waliwo omukyere ne twebuuza nti abo banaakwatibwako mu mbeeremu oba endala etteeka linabangalize era nekikiddewo ku kiri nti waliwo bo nga bo abanene bongo booliawo balina ndowooza oba balina red passport mu ggwanga bo tebakwatibwako amateeka ndowooza gabaawula oba bakwasa amateeka ebata batya oba bennyini abazimbamu be bakola amateeka nakyo booliawo ffe tukirekawo bwe tutyo netwebuuza nti ani ndowooza era nga wetwalengedde mu mining bagiresa mines bill eyafulumya esabbiiti ewedde sawa nga 5 ez'ekiro eyo yalambisa ndowooza nebaako wabaddewo okunyigiriza mwaddemu obukwakuliza obuzibu nga bagamba nti n'alina omusenyu oba olina ebbumba oba olina maramu oteekeddwa okuba gavumenti ebivunanyizibwako akakawalira abaka ne basimba ekkulu ne bagaa kikafuuwe abantu abadde afuna akasente ng'akajja mu musenyu gwe adde afuna akasente ng'atunda maramu we n'atunda oba ettaka ly'alina n'afunamu akasente mwalimu akawalira akalaga nti gwe wenna agenda okubanga okola oba okumayininga bw'oba olina ekyobugaga kyonna ky'olina mu ttaka lyo oteekeddwa kugenda osooka ofune layisinsi ate layisinsi ng'ogijja Kampala ow'e Kapchorwa ow'e Kabera Maido olina kujja mu Kampala ne bagamba nakyo kikaluubiriza naye ndowooza baalambise bulungi ne bagamba nti gavumenti esigaze ebinene esigaze abalina golodi abalina ebikomo abalina ebisigaze nga ebivunanyizibwako bano nina bbumba lyange mu kibanja kyange omuntu asigale ng'asobola okuba ndowooza nga yeerambika twagala okugenda ndowoozera wenyini wetugenda okuba nga twogera olwaleero ye Ppaaka enkadde etwagala kulaba munnaffe Robert Mutebi ali ku Ppaaka enkadde ku ground tulabe abasajja bano abagagga bagamba 11 kinzikitira kubanga babadde obukumi bonna KCC bazimba nga babalaba ne bakola benna nga babiraba Ppaaka nemala okuggwa ne bagiggulawo ne batandika kugiwa omugono olwajjo naye nga buli kimu bakimanyi kale katwegatte ku Mutebi atubuulire Ppaaka enkadde ekeddeeta olwaleero gyakedde nga erina obunkenke bwabaddemu abantu bangi n'ebyokwerinda amagye poliisi ne enforcement naye ye ku ground katubulira ati bwakedde enkya ya leero awamu abavuzi ba takisi ne bakondakita baabwe wano mu Ppaaka enkadde abakyali bakakkamu nnyo ebitagambika naye nga zo protsi ez'abagagga ze baatugamba 12 ze baagula mu Ppaaka enkadde bamaze dda okuzidemarketinga era nga bw'olaba wano we tuli bamaze basimye ebinnya ne bateekawo n'ebigoma buli omu okulaga puloti ye weeri kino nno kireese enkyukakyuka y'amaanyi mu ntambula y'ebidduka wano we tuli mu Ppaaka enkadde security yo si y'amaanyi ennyo okugyako abapoliisi abatonotono bendaba nga abakuuma pulotisi ez'enjawulo eza demarketingiddwa naye nga okutwalizaamu nga tewanabeera nnyo mbeera ya bunkenke nga we tubadde tulowooza nti oba oliawo wanaabeerawo ekyenjawulo olunaku olwaleero kyandibanga badriver ne bakondakita baabwe babaluŋŋamizza kubanga kino bangi tebakisuubira nga bw'oyogedde Muhammad Wamala bagenda maaso n'okuzimba Ppaaka eno nga minisita wa Kampala n'abakulembeze batutegeeza ekintu kimu nti enteeseganya wakati wa gavumenti n'abagagga zigenda mu maaso naye twewuunyiza enkya y'eggulo okulaba nti ate abakedde kulabika nti bayiwa amagye poliisi n'ebirala wano mu Ppaaka enkadde era ekyaddiridde bye bino bye mugenda maaso n'okola kati eno stage gye tuliko abagikolerako be bagenda okuba nga batunnyonnyola mmotoka zaawa eziggiddwa wano era zibadde ziragawa kubanga entambula yo nga nkutegeezezza yakyusekyuseemukko katono wano
we batadde ebigoma wano baawa ababadde basimbawo era bazeewa kubanga kakati bubeera buvunaanyizibwa bwaffe nga so TV ku programu Omusunsuzi ogulagirira abantu butebe balina okutambula. Stage ebadde esimba wano ebadde yekansanga stage era batugyewo twaze ku kkubo tetulina we tukolera twasimbye ku kkubo emmotoka wezazze era we tuli ku kkubo we tukolera batugobyewo bataddewo ebigoma bibyo basimyewo ebinnya mmotoka bazigobyewo so tubadde tukolera kati kyayina tukolera obwedda mpulira wano abakyala naddala nga bakubuuza kubanga kati kirabika waliwo enkyukakyuka z'amaanyi ku stages lwe babadde bekansanga oba baawa nga bakubuuza zisimbawa kati abantu balagirire mu paaka muno ababadde badde egindi nga musimba wano kati musimbawo wano era kati tusimba wali ku kkubo kuba tubadde bamanyidde wano nti kansanga zisimba wano era kati tubalagirira tuli mu badirectinga nti mugende mulinnyire wali we tuwazze ku kkubo we tusimba tetulina we tukolera kale tuyanze tugenda kubanga tubatambuzako katono okubalaga ekiri mu paaka naye nga ekituufu ekiriyo kyekyo bagenze mu maaso n'okutematema paaka eno nga boogenda mu maaso n'okulaba eno kakati ndowooza puloti ya muntu eno gye mugenda mu maaso n'okulaba nayo kati puloti ya muntu nawali ku mukono nawo waliwo puloti ne we mufulumira paaka weefulumiza nawo waliwo puloti zagenze mu maaso n'okutemebwatemebwa bategeeza nti oli mukulembeze. Yes, sir. Tuli mu kibangirizi tulinganga we twabeeranga lulinga bakyazimba paaka naye nga yaggwa kyekituufu yenkola ya gavumenti yaffe kwegamba kino tekyetaaga na kubuuza wabula akirabako era teyeewuunya akkiriza bukkiriza nti enkola ya gavumenti n'abali mu bitongole bya gavumenti ye enkola ey'ekibogwe gye balina kwabo tuba tulina bayinginiyazi mu Uganda nga be bategeka okukola paaka eno ne bamanya nti ebitundu ebimu baabitunda kati kitegeeza tetukyayina nkulaakulana mu Uganda wabula tulina tudda buzzi mabega esente zifuluma zikole ebituyamba ate bwe bimala okukolebwa ne tuddayo tufuuse momboze mu Uganda ate mwe tuzaalibwa mwe tukulidde. Abantu no balowooza nti abakulembeze kino mwandibanga mwakimanyako naye muyinza okuba mwalya obanga babasirisa. Ekituufu kiri nti mulimu abakulembeze abatulyamu enkwe kati abakulu ba Rashidi Sekindi ababawoza mbuno ba utofu eyo utofu yali kampuni ya gavumenti kujja kutuukiriza bigendererwa byayo era ekigendererwa kyaffe fuva ku ntandikwa tubagamba ffe tetujja kwegatta ku mugendo gwammwe nga tetunnamanya bigendererwa byammwe era ebigendererwa byabwe bibadde bikusike birimu endagaano enkusike kati ffe twagaana bagoberera era ebintu bakoze byabwe nejjo nga abagagga bali wano basima ebinnya tewali mukulembeze yalabiseeko kwabo abeeyita abawutofu bwe bamala ofuna sente zaabwe mulimu Sekindi mulimu Mayambala mulimu Kalifaani mulimu Katumba William mulimu Kirabira Peter bangi bonna tewaliwo n'omuyala Kirabira Peter yalabiseeko nga alaga bulazi layini bantu we bayita era embeera bwe yamuzimbagatidde abasirikale ne bamugjawo Kirabira yabadde nga addirira abakulembera paaka atuula muliyani ye Kirabira Peter ate abeera wano abeera wa mulina abakulembeze waliwo abeera wano Katumba yabeera wali Katumba William oyo ye wautoda wakula ennume be bajja ne beegatta Utuladda Kotisa biki ne bakola ogubinja gwabwe ogwababbi gutuula ku Nnalubwama katono nnyo singa omuntu aba ayagala okutambula kati gw'oli mukulembeze abadde akozesa stage zino ezijjiddwa ezisenguddwa mu bifo bino mubuulire gwagenda egindi bagitadde wano bagijja wano bagitadde wano stage ye ezimu jjo zaakoleddeko ku kkubo naye ffe ng'abakolera mu paaka omanyi abamu ffe baali batusibyeko bwe mugenda mukomera nga watono mulina engeri gye mwebaka bagiyita yakagongo webaka kagongo kati twafunye okunyigirizibwa buli stage twesikwizinze emmotoka tuzipaakinga wabweru tuleetayo emmotoka bbiri ne zitikka ne bannaffe baleme okutaataagana mu nkola y'emirimu bwe tukyali awo bwe tutyo ekitegeeza nti ebyakoleddwa wano ate bibaziza ku kkubo gye mwava kituufu twazze dda ku kkubo ate era ng'embeera ekyeyongera okwonooneka kubanga omuntu agenda kutandika okubeera ng'ali bweru atandikirawo okubeera ng'atikka ng'abyanza
luli kibadde kikendedde ekyokubyanza. Amannya go n'obukulembeze bwo? Amannya nze Wasajja Judy gyagenda vice chairman Kansanga stage. Byebyo nga mubiraba abalabi baffe Abaso TV, kino kyekiri mu paaka nga bwe mulaba yatemeddwa abagitemyetemyemu. Tugenda kubanga tubalaga plots ez'enjawulo ezagenze maaso n'okutemebwa wano mu paaka, nammwe mwerabireko. Kakati eno yeesooka wano nga bwe tugibalaze, eyo yatemeddwa. Waliwo gye batugambye nayo eyatemeddwa nga ofuluma oba omulyango baguzibye, nayo tugenda kubanga tubalagayo, naye nga biro byonna bigenza okubeerawo nga gavumenti wansi w'ekitongole ekya KCCA abagenze maaso n'okuzimba paaka eno, era nga ebadde yeeyagaza ng'evudde mu kubeera paaka enkadde neefuuka paaka empya. Naye kakati olaba ebibangirizi wano ewadde basimba takisi tezisobola kulabika nti zigenda maaso n'okusimbawo ekifo ekisinga kikalu, naye nga kibadde kikozesebwa bannaffe bano aba takisi, era nga kibadde kiyambye mu kudikongestinga ekibuga nga takisi zigiddwa ku nguudo kwe zibadde zibeera. Naye kakati ate embeera eyagala kuddamu nga bwe yali. Poliisi nga bwe nkutegeezezza weeri okulabika nti ekuuma ploti zino ezatemeddwamu, era nga bwe mugenda maaso n'okulaba abakedde dda kulabika nti abadiployingibwa ku plots ez'enjawulo, oba onaakuuma ya mugagga ki oba bakuuma ya mugagga ki, naye eno y'emu ku ploti eziri wano ng'oyambuka ku Button Street, awo waliwo ezatemeddwa ng'ogenda okufuluma. Kaakati tugenda kubanga tubalagako ko ate ne kifo ekirala era we bagenze maaso n'okutema ploti, tukitegeddeko nti nga ofuluma ne ku madaala agambuka wali ku Button nawo waliwo eyatemeddwa era ploti eyo nayo erina nannyiniyo, omugagga nannyiniyo. Ate na wano ng'ofuluma nabo batugambye nti nawo mwalabye ku mawulire gaffe nga nabo bagenze maaso nawo n'okutematema. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti ate akacyankalano kandiddamu mu kibuga. Nejjukira nti olunaku olwaleero KCCA lwe yabadde erina okutandika okusolooza ssente ku batakisi, babadde batandika olunaku lwaleero okulabika nti basolooza ssente. Kati tetumanyi kinaabeera kitya oba kitya. Ploti endala eyo gye mugenda maaso n'okulaba wano nayo yeeyo yatemeddwamu. Abamanyi ekibuga eri wansi wa Market Street oba Market Square, ng'oyambuka ku budaala obwo obugwa ku Button ne bukwongerayo, eyo nayo ogiraba nayo bagitemyetemye. Ziri ploti 12 ezagulibwa abamanyi ebyafaayo bya wano mu biseera by'omugenzi Sebana Kizito n'omukulu Sebaggala. Kati eno nayo eri wano nayo yamaze dda okulabika nti ebugulizibwa nga mugenda maaso n'okugiraba. Kati wano ekibangirizi kino kyonna kibadde kisimba mu takisi n'okubeeramu ekkubo erireeta takisi okuva gye ziba zitikkidde. Olaba alozi zikulaga nti libadde ekkubo erizitwala ate ne lizifulumya. Kaakati okutaataganyizibwa okwo kwe kutandise mu paaka muno olunaku olwaleero. Kuviira ddala ku lunaku olw'eggulo paka kaakati kye balimu tetumanyi kikiddako, naye nga byebyo nga bwe mubiraba. Embeera tugiraba gye muyitamu. Oli otya? Gyendi oli otya? Twakitegeddeko nti olwaleero KCCA ebadde erina okutandika n'okukwasaganya ebya ssente mu takisi, naye ate era tulaba n'okutaataganyizibwa kuno. Mugenda kikola muti? Ku byombi nsokkeko kiruwa kuba ompadde 2 ekya ssente kyo tukimanyi kyekisooka nti tulina omukuwa omusolo. Mpozi lwakuba nti tubadde tetunaba kweteekateeka bwetesiteesi, naye nga kyemmanyi nti buli driver oba kondakita n'omugagga yennyini w'emmotoka akimanyi bulungi nti alina okuwa omusolo. Tetukirinaako buzibu ekyo, era tuli redde okukola ki? Okugusasula, okuleka nti bibaamu okutegeeragana. Kuba kyensuubira nti omusolo guno tuguteekemu omukwano n'aguwa yennyini asobole okuba nga musanyufu mu kuguwa. Tetulina buzibu bwonna. Entaataganya eno newankubadde weeri, naye mu kutuggulirawo paaka eno already baali bagitugamba. Bagenda okuggulawo paaka eno baamala kumaakinga buntu obwo bw'olaba. Obwaredi buno bwaliwo? Obwaredi bw'olaba bagenda ogiggulawo era bamala tuyita ne batugamba nti eno paaka egenda kuggulwawo, naye kuliko abagagga 3 bamaze okutegeragana nabo nga bagenda kuzimba mpagi, emmotoka zijja kusigala nga wansi.
bo baba waggulu wokka yenteekateeka eriwo soko kinyinyonyolemu bagenda kusimba mpagi waggulu nga ge maduuka wansinga motoka nge kijja kitya nti bannammwe abalala tebakimanyako? nze nkimanyi nti abasinga tukimanyi nze nkimanyi tetukimanyi kubeera era mu kugiggulawo babitugamba eyo layini yo giramba nti nkadde mpyeyo eyo layini nkadde era ne mu kugiggulawo konna konna ebiwayi byonna ebya takisi babiyita ne babitulaga bulungi nnyo tekibadde kipya gye tuli entataganya eno ndowooza kati nga bwe mwagitegeerako mwadde mugyetegekedde katugambe bwe tutyo kuba siraba nnyo njawulo nnyo ku mbeera gye mubadde muddukanyamu emirimu gyammwe. Tubadde tugimanyiiko kubanga ekijja omanyi kyekisooka mu byonna kati tetufunye nnyo okukosebwa newankubadde kitunyigiriza naye already kooti bwete bwe yasalawo kuba already ebintu byaliko contingjunction naye okutegeragana kwabyo kwonna kwonna bwe bitabo byatambula. Tweyanziza otuwaddemu ka insight sebo nkulamusiza gitambula gitya gwani okulira ku stage? Nze secretary owa katono nnyo totubulidde ku manyi. Amanyi anze Kawoya Sulaiman ndi welfare wa Ppaaka eno. Olubuto ndolabye. Musoke James secretary Mbuya Kinawataka stage. Abantu bo basigaddewo bwe badde bazirinyira oba balagerire nti kati mulina kudde eno? Basigaddewo naye twashifitizeemu katono era ye stage nga bwogiraba ekakapande. Naye twafunyemu okunyigizibwa kuba tukozesa kati layini emu. Tubali tuyina emmotoka eziwera naye endala ziri bweru wa Ppaaka tuziyita buyisi ne ziryoka ziyingira. Eziri ebweru wa Ppaaka zisimbawo? Zifuna mu parking za multiplex oba mu Kupa complex eri. Naye nga si ku luguudo? Si ku luguudo. Ku nguudo sirabako mmotoka mbadde neewonyezza. Tulina parking eya multiplex wezisimba eya Kupa complex wali emanju wezisimba tusasula 10,000 olunaku. Zikenderamu wano nga mu tugiyita buyisi kasita tulabanga wano space erabiseewo eri evuddewo nga tuyitayo emmotoka emu ng'ejja tukozesa layini emu. Zo tuzisasula Kupa wali eri emmotoka parkinga olunaku lulamba. Buli takisi esimbayo eba erina okukasula sente ezo. Abalabi baffe abaso TV ndowooza nakyo ekyo mulabye finance omukulu atutangazizaamu nti kino bakimanyako ekyabagagga abasatu baali mu kooti era kooti newa kino nti bo bagende maaso n'okukola ekyo nga mukiraba baali 12 naye ndowooza bali abalala abakkaanya ne gavumenti bano abasatu be boogerako be batakkaanya ndowooza kakati eyo yakubiri gye tubalaze ajjukira boogedde ku bagagga basatu era ebifo ebya demarketingiddwa 23 naye ensi kyebadde temanyi abamu kyebadde tebamanyi nti bakolera mu takisi muno babategeezaako ku kino era bagenda okujja nga bakitegedde ne red marks ezo red lines baziteekamu nga tebannabagenda maaso nakugulawo takisi era ndowooza kyekireesewo obukkakkamu buno obuli mu Ppaaka enkadde eyali efuuse empya kubanga singa oba oli abo babaguddeko bugwi ensonga zandibadde zanjawulo naye kakati okusinziira ku ngeri gye boogeramu olaba nti bakitegeerako bakizze bakimanyi nga bwagambye tekijja omanyi era olaba obukkakkamu bw'amaanyi ate nga n'emirimu olaba gitambula ate nga n'awamu spaces olaba nga weeziri. Ekifo ekirala kibatugambye kye kino abamanyi Ppaaka enkadde eno ng'ofuluma omulyango omunene ogufuluma mu Ppaaka enkadde ogutunudde mu Kupa complex oba mu Beni Kiwanuka gwe guno oguliko ploti eyokusatu be bagagga basatu be batugambye amanya tetujja gwogera lw'embeera naye nga zezo ploti esatu oba oliawo singa zaali 12 nga bwe zaali mu kusooka Ppaaka yandibadde eweddewo naye batutegeezeza nti ziri ploti 3 ez'abagagga basatu abagenda mu kooti era bagenda kuzimba waggulu wansi wasimbewo takisi nga bategeezeza ploti endala yano gye mugenda maaso n'okulaba eri wano ddala nga ofuluma opposite n'ebizimbe ebingi ebiri wano ndaba ekyamukwano Ppaaka enkadde mall Anet Plaza ate nga watunudde eri wansi mu Pioneer Mall yeno ploti endala eyogerwako eya
dimaketingiddwa era nawo bamaze dda okugyebungulula n'okugiteekako ebigoma bino. Muhammad Wamala, Faruk Sesaazi ne mwannyinaze Fedina Bwire ekiri mu Ppaaka enkadde kyekyo tewali nnyo nkyukakyuka nanjawulo y'amaanyi nnyo ezze olwakino kubanga bino bandibanga babitegeera era ne baplaninga accordingly naye nga ekiriyo kyekino nga bwe tukedde okukibalaga n'obunkenke oyinza okugamba nti temuli wadde n'akatono abantu kyajja bakimanyi era kyebakoze kyekino kyemugenda mu maaso n'okulaba emirimu bagiddukanya bulungi temuli mbeera yonna gyoyinza kwogerako. Muzindaalo nzikangu baddize nammwe mugende mu maaso n'okutematema ebyeno n'ewalala nga bwe bitambula. Robert Mutebi, ku nteekateeka ezigenda mu maaso nga tunaba kuba nate ng'otusibula tulaba olowooza takitwale nti aba Uganda Tax Operators Federation abakulembera Rashid Sekinde, Mustafa Mayambala n'abakulembeze abalala olowooza batakisi okubanga bakakamu abakulembeze bano olowooza tebakitwala nti babalyamu olukwe mu nteekateeka nga gwe olaba ebintu ebyo nga ebitambula kubanga tulaba nti luli balina amaanyi mangi olw'ensonga nti balina ebibiina ebyenjawulo Kotisa, Utrada n'ebibiina ebirala katulaba nti boogera ddoboozi limu ng'abakulembeze olowooza abatakisi okusirika kwabwe tebakitwala nti bano beefudde ba Yuda. Bw'oyogera n'omuntu asoose nga bwe twogedde naye oyinza okufuna ekifaananyi ekyo nti abakulembeze babalyamu olukwe naye ate bw'ogenda ku bakulembeze abalala nga bano ababiri be tusembyeyo okwogera nabo olaba nti tebabalyamu lukwe bonna ekintu kino bakimanya. Kati awo ewali theories ebbiri oba versions ebbiri mu kintu kino balinga bagamba nti twakimanyako bano bagamba nti twakimanyako okukkaanya kwaliwo. Lwaki njogera nti bandibanga tebabalyamu lukwe kyekino ate kye bandaze ekisembyeyo nti Ppaaka bagimakinga ne bagiteeka mu lines emmyufu era bwe baali bajja abazivuga abakondakita ne abakulembeze bonna babalaga lines ezo nti wano amazima go gali nti tewajja kuba wammwe okumala akaseera akagere mujja kukolerawo naye abaagula wano bo balemerako ate bayagala kulinda ssente za President Museveni na gavumenti ne bagenda mu kooti era yabakkiriza nti bagende mu maaso n'okuzimbawo. Ajjukira nti bye bagenda okuzimba wano okusinziira ku pulaani ya KCCA ate bagenda kuzimbawo permanent structures okusinziira ku kyenawulidde amaduuka bagenda gassaawo naye nga si kuzimba bino ebintu ebirimu nga arcade n'ebirala naye nga gajja kubanga amaduuka agagenda maaso n'okukolerwamu bizinensi era kye batugambye nti wansi takisi zijja kubanga zisigala zikolerawo bagenda bizimba batya awo nze naawe katulinde tulabe pulaani y'ebifo bino bwe banaabizimba naye bw'otunulatunulamu olaba nti okukkaanya kwatuukibwako kubanga nnyama ntono okaayana eri mu nkwawa era abakulembeze bajjanga bakiŋŋamba nti nnyama ntono okaayana eri mu nkwawa bakikkiriza batandike okukola kasita bagiyolongoosa bagibyola erabika bulungi ebisigadde abali biraba oluvannyuma sirowooza nti akulembeze okusinziira ku kyempulidde nti babalyamu olukwe bonna balabika bakikkiriziganyako ate n'ekyokubiri ekyokulyamu olukwe kiyinza obutaba nga okijustifyinga kubanga bino byaggwera mu kooti senga byalimu amankwetu bwe gati wandigambye nti abakulembeze bandibanga babalyamu olukwe naye ekintu ekiggweredde mu kooti oba oliawo kikulaga nti waliwoko engeri y'okusika omuguwa. Robert Mutebi kuba tuwadde ate embeera Ppaaka enkadde nga bwekiri naye ndowooza si byakusika muguwa kubanga era kooti yali kirya yagamba KCCA n'abagagga balina plot ezo bako existing okumala emyezi 12 oba olaba kiyinza okuba bakyangwiza bwangu bano balabanga tekitambula bulungi naye nga kooti yo yabalagira ne baga KCCA mugende mutuule n'abagagga mutereze kuba plot zaabwe zo bazifuna genuinely baddembe okubanga basikosa bo kye baagala KCCA ina kubegaira bwegairiza ne baga nti mukkirize Ppaaka zino esigalenga Ppaaka kubanga yali manyiddwa nga Ppaaka kati obuzibu buva kubali abatunda plot mu Ppaaka abagenzi kati ababiri twogerako akadde kano omugenzi John Sabana Kizito n'omugenzi Munaffe Sebagala kubanga iwavira ddala bano baga nti twagula mu kitongole ekya KCCA ebiwandiiko babirina kati nze wembalandi road kitegeeza mbawa ddembe okukosa ekifo kyange nga mbeera njagadde kati balaba beegera nti busigale ku pulaani yammwe enkadde obodi awo nti Ppaaka kubanga basiko ne bakkaanya twogera ku bantu abamwe transporter mulimu Kabala investments mulimu ne bannaffe ba Luchamu's investment abagagga balinga 11 bo beesonda akasente kawe buli mwana ko 0.05 hectares balina obuntu obwo obwenjawulo
naye kisimanyi nti paaka bwa eneesigalawo bw'oba ogasegase naga nti nze njagala kuzimba kino nze njagala kuzimba kino kinasigala nga ekyali paaka. Ekyo kibuuzo ky'obuuzizza kinene nnyo era ndowooza kuba kati bano 8 baba nga bali 18 bakkiriza okutambula mu nteekateeka abasatu bakyagaanye budde bonna n'8 bava ne bagamba nti naffe twagala kukola kisingakaawo kitegeeza ki nti keekadde bwe kiba nga kyakuddamu kufuna kifo kirala wasobola okugenda emmoloka ezo bakikole kubanga gye tulagane mu maaso gye tugenda olaba ddala nti kuba kati kono okukaanya kwabwe bokyajjukira mu lutalo balimu ne minisita wa Kampala Misa Kabanda era yagamba nti bano baganye okukaanya bakole kibakola kibagala ndowooza kibagala bo ndowooza batandise okukikola kirizo bagaana atuyinza okuba nga tuli ku agreement onaku leero tuli ku plate emu tulya ngamba nti nze kati nvuddeko era kirizo bagaana gye bijja okuggwera nga tulaba nti n'8 guno gusigaddewo nagwo nga bavudde n'eddoboozi erigamba nti ekituuka ku nteekateeka z'okulaba nga tutambuza emirimu nabo nga bakola ki bakivaamu. Okubanjukira mu kusooka baali bakkaanyiza nti bazimbe emyaliro 3 paaka nga bagizimbeko emyaliro 3 bano basigale waggulu emmotoka sigale nga zisimba wansi ekyo nakyo obona ne kitatambula bulungi kati era kizibu nnyo kubanga ekyalina okubanga kimaliriza ensonga eno gavumenti erina okubanga ejjamu abantu bano kakasise ku lwa gavumenti ekwate ssente esasula abagagga bano era buli omu alowooza nti oba bakimaliriza kuba kati gubala ensimbi yagenda mu nteekateeka awo bwe twagenda mu muggalo enteekateeka yatandika okubanga batereeza paaka eno enkadde gavumenti egenda kugula paaka eno ku lwa bannakampala bonna era buli omu ng'akimanya abantu abasinga nabyo bagenda okubanga badde baketinga nti abagagga bo bakyalina saveya bwe yagenda n'asaveeyinga nga nti onayita wano onayita wano onayita wano kitegeeza nti kyasigala eri KCCA okubanga emaliriza ensonga z'abantu kitegeeza kati tusobola kuzzaamu mmotoka nga biri bwe bityo kati abantu baga nti obunkenke obubeeramu buli ssaawa olwokuba nga bakimanyi kyadde kyatteeka tebavudde baba obukuumi obwetaagisa bwonna enforcement nejja amagye negajja poliisi nejja nga kiri era nga basuubira nti bayinza okuleetawo embeera eyo etali butebenkevu nga balina obbawo obukuumi kubanga kyabwe kiri mu tteeka era bakifuna nga si kyamankwetu bakiyisa mu biwandiiko ebituufu abaaguza oba oliawo abatunda ekyali ekyabannakampala bayinza okuba bebavunanyizibwa akadde kano naye nga bwe maazi nagula mu butuufu kakati ebisigadde tulina kuteesa buteesa naye nga nze bawa ddembe okukulaakulanya ekintu kyange nga bwe njagala kituufu ndowooza era kidde eri gavumenti okusobola okulaba ng'eteekerateekera abantu baayo nga bwe tuzze tubiraba nti waliwo ebifo boolyawo bibadde biteekeddwa kubanga bigabanyibwamu bupoloti bwetuna kati biri mu ntobazi njogera nnyo okulwera lwa nsonga nti bwentera okuyitira ndabawo nnyo olina kulaga nti ye kano kapoloti kake yakagula dde obaolyawo mwajje maali naye nga weebuuza lwaki agenda maaso n'okuba nate ng'akola ekyo tujja genda okulaba nga n'obutale batandise okugamba nti kana akatale eno poloti bweti ne bweti yange so kiba kitegeeza ki ebitone bigenda mu maaso era tuba twagala kuwulira ddoboozi lya gavumenti KCC webanga yatunda gavumenti kana akadde ndowooza naye eveeyo ndowooza balema bulimi kukkaanya kimanyi ndowooza gavumenti esobola kuba nate ng'erimirwa kukkaanya na muntu obuntu badde ku drawing board batule ki ekyagenda maaso n'okuba nti obaolyawo nga kiwaaba kubanga olw'ensonga bano abantu gavumenti bejjamu omusolo bano abantu ng'ogyeko n'omusolo bingi nnyo obaolyawo ebibayinza okuba nga bakola n'okukulaakulanya eggwanga bwetuka ku nsonga z'embeera kati egenda mu maaso abantu bakava mu mbeera ya COVID-19 ate kati obagobaganyiza kiba kitegeeza nti ne Moroka ne KCCA enteekateeka zaayo zegamba nti tebateekeddwa okusimba ku makubo kikigenda okuba nga obaolyawo baddako kubanga bagobeddwa gye badde basimba kati ogenda kubateekawa either abafune ekifo ekigundi bwe bagenda okuteeka abantu abo abasajja balekera ekintu kyabwe kigende mu maaso oba okuteesa nabo kubanga nannyini kakomo bwakakusaba teekawo obuteesi mukono omugamba munnange twala oba olyawo nabo beefudde bwefuuzi nga kyali bakkaanyizaako kyebavuddeko aye kati mukulu w'amala okiraba ensi eno buli gyetambula bwalo bwe tugenda mu maaso wabaawo ebikula n'enkyukakyuka y'obulamu pulaani ze ez'enjawulo zijja niyinza okuba luli nga nalimbira mu sayidi ndala naye tulaba kati tulanga naffe olunaku lwaleero ozimba ennyumba ng'olaba yiye kumala naye ogenda okutuuka n'ogamba kamenye oludda oli ate nyongereko kino kati nabo ng'abantu abatega ssente kubanga bona bonna boyogedde bantu ba business muntu wa business abalaba ddala nti wano njijawo sente zange oba nedda tasobola kuteeka sente watagenda kujja sente kitegeeza ki nti gavumenti eddemu etule n'abantu bano either gavumenti eddemu yeddiza ekintu ebeere nga yekitambuza oba abagagga baleke beetwalira ekintu kyabwe kubanga n'abakulembeze mu takisi nabo olredde bawutufu badde bajja bakirambika nti bane bana basajja bagulawo ekintu kye bakyagala kyekiddako tugenda kukola tutya ne mukyala Misa Kabanda bali mu lutula yagaba babaganya okukkaanya bakole kye baagala kati bakoze kye baagala kyekyo kitegeeza ki naye oli agamba nti ensimbi ey'omusola egendeddeawo biliyoni 10 n'omusobyo okutereeza paaka eyo nga tukibakwasizza ensolo ze badde eryeta kuba tukimanyi nti olwaleero
abantu bano baadde batandika okuddamu okusasula emitwalo 72 eri KCCA aba taxi emitwalo 77 gye babajjangako buli mwezi naye kati baali babawaddemuko kali n'akabangirizaako beetereze kati balaga nti obaole bwe banaddamu otandika okusolooza tebalinze byakusolooza nga leka tweddiza ekintu kyaffe mu mbeera eyo coincidental olaba nga kizze mu mbeera nolaba nti mu kusolooza wano tuyinza okutakifunamu naye ndowooza KCCA yali badde etulwa n'abantu bano ne bakkaanya kati badde mu kukola valu y'ettaka eryo kubanga bw'ogeraganyamu gye baaguliramu ne valu yaalyo akadde kano gavumenti eyinza kulemerwa ndowooza kufuna nsimbi ezo ku lw'abangi bano baali 11 n'ate bw'olaba abatataganyiziddwa basoba mitwalo n'emitwalo abadde bateeke bo batooke batule balowooze kiki bano 8 abanga bakkiriza abasatu ki ekibaganya okuba nga bakkiriza ekyo baba kimalayo bati baddemu batuule kubanga kyetaga babanga enteekateeka gy'abagambye okubanga bateeka amagundi kukola ka flats okuteekayo amaduuka guno nga tebabiyagala bo kiki baagala naye nga bo abantu bandisigadde bakola emirimu gyabwe nga tebagiddwamu mu nteekateeka z'okulaba nate ng'emirimu gitambula kubanga kkirizo bagaana olwaleero munnakampala munnauganda omugoba botembeyo omugobye mu nnyanja omugobye mu butale omugobye mu gundi ki kiba kiddako naye nze ndaba gye bujjaawo eyinza obutaba paaka ekya paaka kiyinza okuva kuba olaba plots entema gye bazitemyemu kati bwe analeeta plan eyiye ayinza oga nze njagala kuzimba arcade njagala kukolamu kirala paaka eyo eri mu lugendo ne Uganda balowooze ekinene omwaka gwe baabawa okubanga baliko existing mwaka gumu myezi 12 gye bawa okubanga bakkaanyizza bwe gibanga gibweddewo nga tebakkaanyizza nze ndaba paaka enkadde ebadde efuuse empya eyinza okuba kati nga eri mu lugendo olusembayo eyinza okusigaza erinnya nti wano waaliwo paaka bagitanga paaka nka naye bunayitawo muyinza okusangawo arcade n'ebintu ebirala ennyo bano abagagga mugagga yeebaka bwe basi ne bukya ng'alina pulaani ndala nnyo kale tusibule endowooza akadde kaweddeyo muwerera abaana mubaliise good morning kale tujja kusikawo olwaleero twagala okubageeza akaseera akalungi tusabire bannaffe abo batule wansi bakkaanye paaka enkadde esigalewo ereme kusigaza linnya nti wano waliwo paaka enkadde katugende munyo ku makya naye polo tusime musibe bulungi bannaffe ate mweraba